Esawa ziri 2 n'ekitundu. Kandabe obanga tusobola ngenda kuba essimu. Ngenda kuba essimu. Nga tukikolanga ku program. Ngenda kikola leero. Kubanga kyetaagisa ddala. Kasita mufuna akanyomero kaffe. Wanje? Akanyomero kajulidde essimu. Kajulidde essimu. Kajulidde essimu. Kasita njikuba neeyitamu nga tugenze ku mpewo. Leero nze ngyekubidde saagalayo omuntu mulako nga mati yagiwulidde bagikuba. Essimu gye nkubye tennayitamu mugira mugigumiikiriza. Essimu njikubye lwakubanga njagala kwogera na mukungu. Omukugu ddala wa gavumenti. Omukungu atabeera waki? Yinza okubayo omukungu mu byenfuna. Omukungu mu byenfuna? Oba mu byobulamu. Oba mu byomukungu. Omukungu wa IMF. Omukungu, Lidda bannange muve mu byokusaagana. Private goods. Dokita, Mukama yeebazibwe. Oli mulamu? Mukama nkuumira ddala nga ndi mulamu. Kansuubire nti owulira eddoboozi lyange bulungi ate kansuubire nti ne public ekuwulira. Sebo neyanzizza okunteeka ku public. Ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka wano e Masaka. Era wano wakati ku Masaka Pentecostal Church we mbawuliriza. Okay. Abantu katubabuulire nti ku line ey'essimu tulina Dr. Abed Bwanika omukiise Member of Parliament mu lukiiko lw'eggwanga akiikirira Kimaanya Kabonera nga constituency y'e Masaka. Ndi mutuufu? Sebo okyogedde bulungi. Masaka City erimu constituency 2 ze bayita divisions. Emu ya Kimaanya Kabonera gyekiikirira, endala Ennyendo Mukungwe ekiikirirwa Honorable Masasi Mpuga Nsamba. Netugattibwako omukyala akiikirira yali Mabenga District naye City ye Honorable Juliet Kakande. Okay. Akati njagala okwaniza mu program nali nkwesuubizza ewiiki ng'emu eyayita naye nobeera bize kyesaafaako nnyo naye kati nsaliddewo ddala nti nkukwatire ku ssimu yange waleme kubaawo agamba nti teyawulidde. Kati ntandise okubuuza ebibuuzo nze ebinjokya. Ekisookera ddala wiiki nga 2 eziyise wawulikika ku mukutu gwa radio ne TV ogumu mu ggwanga lino ng'ogamba nti ekibiina kyammwe kya Nuupu kyafuna ebizibu mwalumbibwa ekiwuka kye bayita LGBTQI nti ekibiina kyammwe kyalumbibwa abasiyazi. Twanguyizeeko tuwulira obanga nkukutte bulungi. Sebo wankwata bulungi era nga bw'ogenda nayogera ku mukutu ogumu naye ate era bye nayogera wiiki eno ewedde gye tuvaamu ne mbiteeka mu kiwandiiko ne nkiweereza abakulu abatukulembera mu National Unity Platform nga mbasaba batangaaze ensi ku nsonga ezikwatagana ku bisiyaga kubanga tetubadde balambulukufu ffe ng'ekibiina naddala abakikulembera ku nsonga y'ebisiyaga. Wabweru balabibwako nga batambula era nga ne banywanyi baabwe abasinga okubawagira abantu abali mu bisiyaga. Ate bwe batuuka wano e Uganda ne batulaga nti ate ebisiyaga balaganga abatabiriimu naye ate information gye tulina eragira ddala nti ensonga eno y'ebisiyaga yatulumba nnyo. Ekyokulabirako Mukulu Kyagulanyi ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform alabiddwako ku mitimbagano mingi nga banywanyi be ebweru bonna abasinga bakolagana nabo
basiyazi. Ekyokulabirako ye transport minister owa America ayitibwa Peti oba Peter eyayogera nga bamulayiza naga nti musanyufu nnyo okumulayiza mu lujjudde nga ne bbaawe naye waali mu bantu abaali mu lunaku olwo olw'okumulayiza. Mujjukire nti omukulu ono musajja ate ayogera nti musanyufu okumulayiza ng'ate bbaawe waali. Ekyali kitegeeza nti yali akakasiza ddala ye nti musiyazi. Bano be banywanyi ba pulezidenti waffe. Pulezidenti waffe era yalabibwako 2019 era naddamu n'omwaka nga gumu ebiri eguyise ng'ali ne Bishop Jesse Jackson mwabali ku programu eyo wesobola kubannyonnyola mumumanyi bulungi ow'Chicago wa Coalition Conference era ne bamuwa n'awaadi mukulu Kyagulanyi n'aweebwa awaadi okuva mu kibiina ekyo ekiwagizi ky'ebisiyaga. Mukulu Kyagulanyi era yawulikika ku mukutu gwa BBC ng'aga nti ye baamubuuza ekibuuzo obanga yakyusa ebirowoozo bye ku bisiyaga bye yali yakuba mu kayimba edda akaali kamugaana n'okugenda mu Bungereza. Naye bwe baamuwa visa enkeera nga yakafuna visa yagenda e Bungereza n'akola interview ku mukutu gwa BBC n'alaga nti yali yejjusa ebigambo bye yali yakuba mu luyimba ne bye yali yayogera ku basiyazi. Era ye n'aga nti bw'okula okyusa ebirowoozo nga kyategeeza nti kaakano ayinza okuba nga muwagizi wa bisiyaga. Era n'addamu n'awulikika juzi wano ku Radio France 24 omusajja oyo yali amuinterviewinga ng'amubuuza wabula ayimiridde ku nsonga ya Homosexual Act eyayisibwa e Uganda. Ekibuuzo ekyo kyamulema okuddamu bulungi nga yeekweka mu kigambo ekiga nti etteeka eryo lyayisibwa kumutawaanya ye. Yakoze ekigambo persecution nti ebaaligenderera nti bw'ayogera ekigambo kyonna babe ng'etteeka eryo limuvunaana. Naye omusikulu oyo bwe yayongera okumubuuza n'amugamba nti kaakano ku byoyogedde nsuubire nti bw'onoofuuka pulezidenti etteeka eryo lyaddiggyawo. Kyagulanyi n'addamu n'agamba nti nze ngenda kuwagira human rights z'abantu bonna. Kakati abali mu mbeera eno ey'ebisiyaga mumanyi nti ekigambo abali mu bisiyaga bakigaziya kye bayita human rights okuba nti n'abasiyazi kaakano babatwala nga nazo human rights. Era emabega kaawo omwaka oguwedde omukulu Kyagulanyi yakulembera ttiimu y'abannabyabufuzi n'abatwala mu conference e Nairobi eyitibwa ya human rights. Mu be yakulembera mwalimu Kano Kiza Besigye, mwalimu ba Honorable Masasi Mpuuga, mwalimu abajjema ba Mukulu Kateregga, ba Imamu Kasozi, mwalimu Jeno Muntu n'abalala bangi. Bwe baatuuka e Nairobi mu conference Mukulu Kyagulanyi yabakulemberamu ng'agitumye ekigambo human rights, bagenda okutuukamu nga abasiyazi be bagitegese bambadde, abasajja bambadde engatto z'abakyala, balina zi earring, ba Mukulu Kasozi abo ne baagala okufubutuka mu meeting ne Jeno Muntu ne ba Mukulu Mpuuga nga beewuunya meeting gye babaleesemu ey'ebisiyaga. Ebyo byonna Mukulu Kyagulanyi tavangayo kubinnyonnyola. Era n'ennaku ezo baamuwa award e London abakulu ab'ebisiyaga ne bamwambaza n'ebyambalo ekyambalo kyeyambala ekya bell bottom ne kala eya papo emanyiddwa nti kala z'abasiyazi. Kati navuddeyo n'empandiika ekiwandiiko headquarters bannyonnyole eggwanga. Njagala kuwulira eddoboozi lya Mukulu Kyagulanyi mu Luzungu, si mu Luganda, mu Luzungu nga nnyonnyola wa waayimiridde, kubanga bw'oyogera Oluganda eby'Oluganda bisigala wano. Twagala nnyonnyole wa waayimiridde ku bisiyaga
n'abakulembeze bonna abannuupu bannyonnyole sitandi yaffe ng'ekibiina kubanga ffe abamu tetuyingirangako kibiina nga kikkiriza mu bisiyaga era ekyo ffe tetusobola kikkiriza naye twagala tumanye nga tetunnasalawo kiki kye tugenda kukola. Mukulu Kyagulanyi ne ttiimu ye ku ky'ebisiyaga bayimiridde luddawa bwe twayise etteeka lya anti-homosexual. Mukulu Kyagulanyi ng'ali ku BBC yagamba nti ffe abaaliisa Pulezidenti Museveni yatugula buguzi ekitegeeza nti ye kye bayita ebisiyaga tannalambulukuka. Ate n'ekirala nina information nyingi ekakasa nti ku headquarters yaffe n'ebifo ebirala abaana bangi bali mu bisiyaga. Nina information emala okukakasa nti ekitebe kyaffe kyalumbibwa ebisiyaga, waliwo obubondo bungi obw'ebisiyaga. Kakati twagala ensonga eno erambulukuke bulungi. Buli ayagala okuwagira ekibiina kya NUP bwe kiba nga kiyimiridde mu bisiyaga ng'oli kyawagira agambe nti nze mpagira ekibiina ekikkiriza mu bisiyaga. NUP bw'eba tekkiriza mu bisiyaga obukulembeze buveeyo bulambike bulungi kubanga ffe eggwanga ng'oggyeko etteeka lye twayisa tulina penal code criminalizinga kye bayita ebisiyaga. Tulina etteeka ddamba kati tetugenda kuleka baana baffe kufiira mu kintu kuyingira mu bintu ng'ate ffe abamu ku bakulembeze ensi be yalonda nga tutunula butunuzi. Y'ensonga lwaki navaayo okulambika eggwanga ate era ngenda kuvaayo ku bingi nnyo okukakasa nti ekibiina mwendi si kibiina ky'abasiyazi. Okoze bulungi Dokta. Kakati gwe towulira ng'orisikinga okukuloopa bajja kukuwaabira kubanga ebintu byoyogera olinga kijewe ekyokuwaayiriza naye okwogera bwotyo mu public bano tebalina buyinza bukugoba oba okukunaabira mu maaso oba okukufuula ekyenyinyalwa mu kibiina kyammwe. Mu nsi y'abategeevu era eya dimokulasia oli bw'akuwandiikira ebbaluwa n'akusaba nti lambika ku nsonga zino ekyo ky'oba osuubira okukola. Bwe naweereza ebbaluwa eyo kye baasobodde okukola kwe kulagira abaana baabwe okunvuma ku social media. Naye ffe abayingira ebyobufuzi bino teriiyo kivumo kisobola kunzijja ku mulamwa. Kye njagala nawandiika ebbaluwa nsaba Mukulu Kyagulanyi ne ttiimu ye baddemu ebbaluwa bategeeze ensi bwe baba bawulira nga balinayo akawaayiro akabatwala mu kooti. Ne mu kooti ndi mwetegefu okugendayo okubalumiriza kubanga bye baayogera Mukulu Kyagulanyi bye yayogera ku BBC ne ku France ne awards ze bamuwadde birambike bulungi tebyetaaga na kunoonyereza bimanyiddwa ensi yonna. Kati musabye nze ni memba wa kibiina ate siri memba bumemba ndi memba wa parliament mu kibiina ekyo ku lw'Abannayuganda abannonda n'abateekamu obwesige beetaaga okulambikibwa. Kakati teriiyo Mukulu Kyagulanyi ne ttiimu ye kye basobola kukola kwekweka mutawa Bannayuganda kubatangaaza wawe bayimiridde ku ky'ebisiyaga. Okay. Ebbaluwa bwe wadde wagiwandiikidde Honorable Nambeshe John Baptist. Lwaki tewawandiikidde President gwe bayita principal gwe ate nowandiikira vice we? Olw'okubanga bye nawandiise bikwata ku pulezidenti wa kibiina ate nalabye nga kigenda kumuzibuwalira ye okweddamu ne mpandiikira deputy we ate era nga ye chief opposition whip wa parliament nakozeseza obuwaayiro bubiri. Akasooka olw'okubanga ensonga ennyingi zennumiriza zikwata ku pulezidenti Kyagulanyi ate nze era ni memba wa parliament nendowooza nti ekkuba ettuufu tewali ngeri kibbaluwa gyetuuka wa deputy president we gyaga nti teyagifunye era ebbaluwa yamutuuseeko ate kubanga agirina. Ku mikutu emirala wagamba bwoti nti empaka ze twali tutandise okulaba of course tukyaziraba ne kaakati
nga waliwo okusika omugwa wakati wa paate n'owekitiibwa Mpuuga ng'ogamba nti Mpuuga is being victimized because of his stance. Njagala ekyo nkiwulire mu bigambo byo kubanga olinga agamba nti bino bye tulaba okwekwasa busente bwe baalya n'ebirala nti ebyo temuli. Ogamba ki ku ekyo ssebo otuyambe nakyo tukiyige. Okuva lwe twayingira mu nsonga y'okuyisa etteeka ly'ebisiyaga, mwena mumanyi nti abantu abali mu bisiyaga basente nyingi, abantu abali mu bisiyaga balina influence all over the world. Okuva lwe twagiyingiramu ebizibu bya Honorable Masansi Mpuuga we byatandikira. Mukulu Kyagulanyi yalinga musaale mu kuwaana Honorable Mpuuga olw'emirimu emirungi gy'akoze mu palamenti. Fena gye tukkiriza nti yagikola. Naye ekizibu kya Honorable Mpuuga kwe kubanga yakunga bana NUP abasinga obungi, mulimu abataakuba, abataaliwo, abeebuzaabuza. Omukubo gwenzijukira atali mu palamenti eyeetaaga okwennyonnyolako yali luddawa ye Honorable Nyeko owa Makindye East, ye Honorable Zaake owa Mityana Municipality. Abo tebaaliwo, waliwo n'abalala lisi njagibawa nabo mubabuuze lwaki bwe twali tukuba akalulu mwasalawo obutabeerawo. Naye abantu abangi Honorable Masansi Mpuuga yatukunga era ne tukuba akalulu mu bungi nga twegattiddwako kubanga eryetteeka lyali bipartisan likwata ku bannayuganda bonna. Naye okuva Honorable Masansi Mpuuga lwe yakola omulimu ogwo, olutalo lwatandika ku kitebe. Era ffe abamanyi eby'omunda tetulina kubuusabuusa nti obuzibu bwa Masansi Mpuuga ne bakama be si kirala okuggyako okuyisa etteeka ly'ebisiyaga lye yawagira ennyo. Era kwe kwava obuzibu bwe ekyawula Mukulu Kyagulanyi, ekyawula Luwongoya, ekyawula Katana ne ttiimu zaabwe ku Honorable Masansi Mpuuga tteeka lya bisiyaga. Era singa Honorable Masansi Mpuuga teyaliwagira, singa kati y'omu ku bantu be baagala ennyo ku kitebe n'okuva ku lunaku olwo yafuna obuzibu. Kino eky'essente teriyo muntu yenna atamanyi bya palamenti bwe bitambula. Ekyo nakyo njagala kufuna omukisa nkyogereko. Ekyo nja kuwa olunaku ndowooza nakyo kijja kuba kyalulala. Topiki nene nnyo kubanga mwogera ku ssente zaffe ssebo ze mumumuunya. Naye kakati nga bwe twogedde ku Oweekitiibwa Mpuuga, njagala otuyambe. Why does Honorable Mpuuga call his suspension a daydream? Why does he? Lwaki agamba nti muloota buloosa baagala okumugyawo? Era nange njagala kwongera ku ddoboozi lye nti ab'okukavule ab'ekitebe abalowooza nti osobola okuwandiika ebbaluwa n'ojja Masansi Mpuuga ku kifo ky'obwa commission kubeera kuloota. Etteeka lya palamenti bayita Parliament Administration Act lye liteekawo akakiiko akayitibwa ka commission. Akakiiko ako ke kafuga palamenti. Public ekategedde lwaleero kakulirwa speaker echairperson waako. Emabegako eyo deputy speaker yali tatuulako, naye ennaku zino ffe bwe twayingira ne tulongoosaamu ne tugaa nti ne deputy speaker naye atuuleko. Kabeerako ba commissioner bana, abasatu bava mu NRM, omu ava mu opposition. Ekigambo kiri opposition si munuupu mu opposition. Kubeerako minister wa finance ne kubeerako ne prime minister, ke kakiiko akafuga parliament. Ensonga lwaki bateekako minister wa finance kubanga kakola ku mbalirira ya parliament, ke kayisa sente zonna ze tufuna. Oba onoofuna sente meka padiem ngo otambudde allowance mu mafuta, buli sente yonna gye tufuna abo be bazisalawo. Olw'okuba nti mulimu consolidated fund, sente ziva mu gavumenti, minister of finance aba ateekwa okubeerako ne prime minister okakasa nti akakiiko ako bye kayisa tebikontana n'ebyo ebiri mu gavumenti eri mu buyinza. So kakati doctor, if that is the case,
parliament erabika tesobola kugoba mpuuga ani asobola etteeka ligamba section ya 5 mu Parliament Administration Act ne rule ey'ekikumi mu rules of procedure of parliament bw'oba oyagala okugoba commissioner yenna oteekwa okuvaayo ne kye bayita motion eyo ng'eteekeddwako signature ewagiddwa abantu 176. That is a third of parliament. Ekiteeso ekigoba omuntu kiva mu bantu abakiise 107. 176 bateekwa kuba bamemba ba parliament abalonda. Waliwo bamemba ba parliament abatalonda be ba minister be bayita ex official. Oyo tasayiningako kubalonda abalonda kati bali 527. A third of that bali 176. Kakati Abed quarters ya Nuupu baba baagala okujja mu Honorable Masasi Mpuuga Obwesige balina okunoonya signature 176. Ate temuzirina mu parliament doctor wadi temuzirina muliyo batonotono ate naffe abalala ekyo tetukikirizaamu ne bwe banoonya mu Banuupu bokka bayinza n'obutawezaayo 32 ne gatawera. Kakati motion eyo bw'ogitwala wa clerk alagibwa mu ssaawa 24 ogiraga speaker. Oluvannyuma lw'ennaku 14 eteekwa okuleetebwa ku order ya parliament n'eteesebwako. Bw'eteesebwako oteekwa okulaga biki by'osinziddeko okuga nti ono bamugyemu Obwesige kubanga baabirambika mu tteeka section ey'okutaano nti oli ateekwa kubanga aziza omusango gwa naggomola baziyita misconduct ayina ebintu ebyakoze ebiteekwa okumugisaamu. Bwe tumala ne tuteesa ne tukuba akalulu akajjamu Honorable Masasi Mpuuga oba commissioner yenna kateekwa kubibwa abantu 246 bateekwa kuba 246 ng'oggyako kiri 176 ezikkiriza okuleeta motion naye okumugoba bateekwa kuba 246 ye hafu ya parliament ey'abo abalonda. Bwe baba tebakubye abo abalonda actually mbasiza nako bali 264 ku bantu 527 bateekwa okuba nti oyo commissioner bamugyemu Obwesige. Bwe batyo bajja mu commission Obwesige towandiika buwandiisi baluwa. Ezo ebbaluwa ze bawandiise za mawulire za kukyamusa abantu bamanyi nti ensonga entuufu tebagirina. Ensonga egambisa omuntu yenna nti ali corrupt abuse of office eteekwa kuba nga yayise auditor general, eteekwa kuba nga yayise waigigi, eteekwa kuba nga yayise mu CID, eteekwa kuba nga yavudde mu kooti ya Uganda. Amateeka bwe gatyo bwe galambika. Sinsobola genda ku street n'ensanga omuntu ne mugamba nti gw'oli corrupt gwe waabusize office. Bwe mpulira ng'ekyo nkiraba nkiteebereza ngenda mu kooti n'entwala y'ensonga zange oba ne ngendo waigigi ne mugamba nti noonyereza ku kino oba ne ngendo auditor general ne mugamba nti waliwo okubba kwa ssente kino kinoonyerezeeko. Kati ebyo byavuddeyo nabyo bisobola okutwaza omuntu ku fulo ya parliament ne bagamba nti ono yabba ono ali corrupt era aggyibwemu Obwesige. Kakati ebyo tebyakolebwa. Tulina abantu abaatuula ku kitebe mu kakundi kaabwe olw'okuba Honorable Masasi Mpuuga tebakkiriziganya naye ku nsonga y'ebisiyaga ne basalawo nti bateekwa okumuzikiriza nga bakama baabwe abatuula mu America, abatuula e Germany, abatuula e Netherland be bawadde amagezi ago. Ekyo tuteekwa okukirwanyisa nti abantu tebateekwa kubeera wabweru wa Uganda mu bisiyaga basalewo Uganda bweteekwa okutambula. Dr. omanyi kyoyogedde awo kinga ekitegeeza nti ebibiina bino ebiri mu buyinza mu Uganda byonna political parties zonna tizirina sponsorship ne support eva mu mawanga gali amalala. Therefore tudiiringa n'abantu abalinga obukolokoosi nti waliyo abakulula layini ne mutusalirawo bali bye baagala so siffe bannayuganda bye twagala. Olinga kyogamba sebo radio gye bayita impact kati ne abali mu intelligence bakuuliriza. Njagala kubasaba banoonyereze ku kibiina kya Nuupu sente eziyingira eziva eweeru ziva waani mu kibiina kya Nuupu.
nina obukakafu obumala nti abasiyazi bateeka ssente mu byobufuzi bya Uganda. Ebyobufuzi bya Uganda ate ekibiina kya NUP kifuuse kisaale ku nsonga eno okuyingiza ssente nga ziva mu basiyazi. Waliyo abaana bangi kaakati be batwala okuva e Uganda mu bisiyaga nga ekibiina kya NUP abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP be basaale ku nsonga eno. Eno ensonga y'ebisiyaga efuuse ensonga nnene nnyo. Tetumanyi efuuse namulanda era nsaba gavumenti ereme kusirika busirisi eveeyo eginoonyerezeeko era ngenda kuwandiika ebbaluwa endala esaba nti ekibiina ne Electoral Commission kiseekwa okuvaayo buli kibiina kyonna okirayiza nti tekirifuna ssente z'abasiyazi. Eyo naye ebeeremu ku compliance ng'ekibiina okusigala mu Uganda tekiseekwa kufuna ssente z'abasiyazi kubanga ffe Uganda tetukkiririza mu bisiyaga. Ebigambo bino byoyogera pulezidenti ayinza obbiwulira mu ebyo mulimu pulezidenti Museveni byayinza okuwakirirako kubanga oyogeranga ate atandise okuwa direction olinga ajja oba ajja mu bukulembeze ate obwa gavumenti central. Olw'okubanga e Uganda waliyo gavumenti eno eteekwa okukakasa nti amateeka agayisibwa bannayuganda ffe parliament tuyisa amateeka ku lwa bannayuganda. President Museveni yasayininga etteeka nga tewali amukase nga naye alikkiririzaamu nti wano tuwakanyiza ddala kye bayita ebisiyaga. N'abaamusooka ne bateeka abazungu bennyini ne batuyamba ne tufuna etteeka erya Penal Code nga liwakanyiza ddala kye bayita ebisiyaga. Kati njagala kusaba obukulemberwa President Museveni aba security aba CID aba ISO nti kikulu nnyo okutandika okunoonyereza ku nsonga y'ebisiyaga mu bibiina. Ssente nnyingi zitandise okulumba Uganda nga ziyita mu bibiina ku nsonga y'ebisiyaga okwonoona abaana baffe okakasa nti Uganda efuuka ntabiro ya bisiyaga. Omukulembeze yonna ku nsonga eno ateekwa okugiteekako essira okusobola okutaasa omulembe oguddako. Nkusaba nga tonnatuwandikira bbaluwa eri otuweeyo obugambo bwa ddakiika nga 2 oba 3 unzika ebigambo bino ng'olinga atuwa essuubi mu maaso kiki ekiyinza okukolebwa tusuubire ki kubanga mpuuga akyesibye endoobe n'abamugoba bamugamba oteeka okuvaayo akakanyadde tajja kuvaayo omuwolereza Parliament yamuwolereza Speaker wa Parliament yamuwolereza mulinga mwaba gye mwagenda abatalidda ate nga twamanyako ne mu mateeka agayisa amakadde mbu omuntu bw'atuuka mu Parliament talina bw'akomawo. Nzijjukidde ng'oyogera nti ne Speaker Kadaga baamugamba nti gobansereko n'abasajja abalala 3 bave mu Parliament olw'okubanga baajembedde paati yaabwe ya NRM. Kadaga n'ateeka entebe nnya mu lukuubo ne baba nga si ba paati eno mulinga bali awo. Kati awo tubuuza mmwe bwe mutyo bwe mugenda eyo nga temujja kugambwako. Member wa Parliament yenna agambwako abamulonda. Etteeka lirambika nti bwe muba mwagala kumugjayo muteekwa okusayininga ebitundu 75 ku bantu abeewandiisa mu constituency eyo. Ebitundu 75 kubanga kye baakolera ekyo si buli muntu eyanyiiza eggulu. Tewali member wa Parliament ajja mu Parliament ng'abantu bonna bamuwagira. Oteekwa kufuna bakuwanguza kalulu. Kakati tewateekwa kubeerawo kabondo katono. Buli kaseera wateekwa okubeerawo abantu abatakukkiririzaamu n'abakukkiririzaamu. Kati baakikalubya tuleme kubeera mu Parliament ne mu bifo ebirala ebironde abantu nga baddiringana okulonda okuteetaagisa. Naye waliwo enkola nnyingi gye tusobola okwogera eri member wa Parliament. Kati member wa Parliament bw'aba atuuse mu Parliament si wa kibiina kyokka. Kyobalabanga Right Honorable Kadaga ekyo yakigaana. Member wa Parliament abazze ng'akiikiridde eggwanga, akiikiridde constituency ye, akiikiridde ne basekerodazi abalala bangi. Mu ekibiina muli paati. Kati ekibiina okutuula obutuuzi ne mugamba nti Bwanika tumugobye mu NUP ekisegereza ave mu Parliament. Ekyo kiba kitegeeza nti ensi eno
tugenda kutawaanya ebyobufuzi byayo. Njagala kuzzaamu bannayuganda essuubi. Uganda eno guno si gwe mulundi ogusoose okulumbibwa weven ey'abasiyazi. Uganda si ensi yokka erina etteeka eriwakanya ebisiyaga, naye ffe olw'okubanga tugenda kubeera ntabiro ya revival mu nnaku ez'oluvannyuma mu nsi yonna, abasiyazi kyebavudde batagetinga eggwanga lino. Naye tuweereddwa omukisa nti tukyalinawo abakulembeze ng'ensonga eno bagiwakanyiza ddala ey'ebisiyaga. Era njagala kusaba bannayuganda bonna, buli mukulembeze yenna waali, ekifo ky'olina, oba oli mu kkanisa, oba oli mu ekereziya, oba oli mu muzikiti, oba oli ludda, oba oli LC1, tukwatire wamu. Uganda teteekwa kufuuka Sodomu. Uganda teteekwa kufuuka Gomora. Uganda teteekwa kufuuka ntabiro ya bisiyaga. Ffe tuli nsi ekkiririza mu Katonda, tuli nsi eyasalawo okutambula ne Katonda wa Ibulayimu, Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Njagala kubasaba nti ensonga eno efuutuse mu kibiina kya Nuupu, ffenna tugitwale nga nsonga nkulu nnyo, tugikwatire wamu okusobola okutaasa abaana baffe, okusobola okutaasa eggwanga lino n'omulembe oguliddako. Otukoze bulungi nnyo Dr. tweyanzeege. Mbadde ndi wano batuweereza WhatsApp ez'enjawulo nzirabye ku ssimu zange wano nga bagamba nti actually mbukati waliwo akuwaayiriza ng'oyogerera mu ddwaliro olinga gwe baakubye emiggo. Baakukubye? Kaakati abanafu n'abalabye bawandiise bankubye mu kuziika budde ewaffe ekimwanyi gye nasuze. Eggulo natambudde okubuuza ku bantu baffe ku kyalo. Nze neebuze okujja ku kkanisa era ndi mu paakingi ya kkanisa. Masaka ffe tetukolagana na bisiyaga. Masaka tetukolagana na bakulembeze ba Lubugwe abanyooma obwakabaka, abanyooma abakulembeze abeezikiriza, abanyooma kanso y'abantu betuyita ba stakeholder. Era omuntu yenna alowooza nti agenda kukolera efujja Masaka terijja kubaayo. Ndi mulamu nnyo, siriiko kanuubule, era njagala kuzzaamu abantu baffe amaanyi. Ebyo ebya propaganda wa social media tebigenda kukyusa politics wa Uganda. Tweyanzeege. Nsanyuse. Mwebaze tumusibulage. Mwebaze tusibulage. Dr. Batulamusize abaawo ku Pentecostal Church era batwebalize, era omuntu omulwadde gwe baakubye emiggo mu kuziika tayinza kwogera bw'ati wakabadde oweekeera, naye owulikise nga oli mulamu atajja kulabagana ng'okomyewo. Mukama akuume. Tweyanziza nnyo sebo, tweyanzeege. Owulidde ekigambo bannamasaka situkolagana. Amina sebo, Mukama b'omukisa. Abantu baffe balamusiza nnyo. Tweyanziza. Amina.